ekitukuvu kutaka lino eryakanani akyawe tugolokoka kawungezi n'emutuntu atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye atenderezebwe mumpeeyo akazingalo netamala yimbe yanguba buyimbeku abakoloze tolina ddoboozi liyimba atenderezebwe omukama atenderezebwe omukama katonda w'amagye atenderezebwe omukama atenderezebwe omutuuzi w'omunsi kumakyabe tugolokoka saawa ez'omutuntu enjuba ng'egenda okugwa Hallelujah. Hallelujah. Nataka sina kuanguka tuteo. Yakuwa no kuchituti. Yakuwa no kuchituti senso kulaba. Wali sio. Mukama yebasiwe. Mukama yebasiwe. Yebale kukoma. Ye nawe. Nzongati mazeni akangana. Ndisigenda mu church. Banaje kubira mukama yebasiwe. Mukisa oluvanyuma lw'emyaka maze emyaka Yosefu ng'otugambye ekigambo ekizire kubanga nze mwana wange musiraamu ntange mukatuliki kakati byonna wabulako gy'osaali yatabuka nezirayo mu byange naye wano omusajja omu ng'afunye ekizibu mu makaaga yagendewo omusajja omuwuulu amuyamba okutereeza amakaaga nabwe mwawukane ate bamuyomba buli kaseera mwawukane olinaga nze nakoze ensobi bwekiri mu bufumbo tokimanyi sinanagenzewo omusajja omufumbo teyalimpadde magezi ago. You cannot understand what you are missing. Kutagonga ekifo kati nze kati nsanyuse kubanga lwaki ntegedde kyembadde nniisinga nga sigenda kutya sikula yasa omusana tumanyuze ekyokubiri muganda ng'ono y'omu ku bantu abalina omukisa omungi ennyo era ndeezikiriza nti Katonda wano waali situulangako mu kifo ne mmala bbanga ddene engalira Katonda lyakutuza tenasikoowa tonnakoowa kubira Yesu era yembaasa agambye nti tuyimbe atenderezebwe Katonda w'eggulu nga musajja mukatuliki ate nga y'ebitundu yabinsinza kubanga atenzera bivaamu naye ndowooza bwe naava wano naayongera okukolera omwoyo gwange kubanga Katonda alina kyakulaga naga nti aya ogenda mubalokole n'obalaba tewasoma kakati gwe nkulamuza bukambu okukola entize ensoma nja kudda ekyokubiri omuntu alina ekintu kye takitegeera abalala be bakirawo Bujjingo omumanyi akkiriza mu Katonda naye ate Katonda akwagala nnyo mu Uganda tewali muntu gwe baali bakubye masasi okujjako ono
ne Katumba Wamala ne balo yali Katumba Wamala ne yalina abakuumi bangi yezo mugeraageranya no yalina Katumba era nze nagaana ogenda omulaba mulabye kati tesagala kulaba mukwano gwe ngaali mu mbeera mbi neŋŋamba Katonda tayinza kujja musajja ono n'amujja mu nsi kati tasobola wadde batuba nti Katonda mukunguzi mubi agenda mu nnimiro yajjamu n'ebitanayengera naye era ebitanayengera byatwala biba biririra bino empewo n'amazzi abalina omugaso abalwaniranga bano era singa wikiri Bujjingo ono yaŋŋamba ebintu ebyo byokola bigenda kwokesa omuliro kubanga odira amaanyi ga Katonda n'ogayitaaga ebiro balinga tebabikola Bujjingo abeera kubeera mu ddiini eri ey'obusanuzi nti eyawona amasasi mugenda omusajja yawona amasasi abasanuzi nakalaba aba olwo omusajja muyita Nsonga Gasita omulembe gwa M.i.S.O abasajja bamukuba amasasi ne bamuleka kabuuso nti afudde ne bamugjawo ne bamutwala emulago abasajja ne bambala nga abasawo b'emulago ne bamutuka ku kira ne bamukuba amasasi era yawona Bujjingo bweyabaganda tutendereza nnyo ekintu ekiri uniiki nti oluyira nga lukudde akadde ako akatajja muliro ako abaganda bakasiba omwana mu bulago kiki ekyakawonya oyinza kwata ku ngalo za Bujjingo n'owuno kubanga ye Katonda amulaze era nti natunuulira abayogerera Bujjingo ono mu baganda toyogerera muno ng'agudde mu kizibu era okwogera ku Bujjingo obubi wantabula ne mutabani wange nemuolo agumya obufu balagamba nti bwoba obyogera bayaga nti nze mbikugamba ekituufu nze nkimanyi naye Katonda abaakuyamba kati ababyo bategedde bulidde muyembe bw'oba yagala okutegeera abasezi ku kyala bali baabafu osula mulambo mu lujja ne weekuba kati gwe Katonda yakusuulira omulambo mu lujja lwe n'olaba abasezi walifunye mukisa gy'okutegeera abasezi singa wafa wali bategeera kumukolo nga guno ogw'amaanyi tewali bategeera nabo bajja era omusajja omu malirive omusajja omu ewaffe eri ayagala okutestinga mikwano gye natta embuzi neyeesiga omusaayi nagenda omusajja yasooka namugaa nti nzise mukazi wange ayita mukazi nagambi Jesu kuganda ogenda wakasajja ako akasajja yakalaba ddakatemu n'agenda ew'omulala n'amugamba yakuba nduulu owokusatu yamugamba bwegwika mu kitanda munda yaleeta poliisi sajja n'abaga nti mwenna mbagezesezza mujje tugende tuliye embuzi yange gye nasaze sinadda ku mukazi aleera ne bakibuka nze nabitegeereddwo ng'era sisobola kutta mukazi balikogandiba tebajja naye nze bw'olaba nzize ku muntu mulabamu amaanyi mulabamu amagezi mulabamu ebyewuunyo Bujjingo alwanye entalo nyingi naye agenda okuteeba eggoolo kwe bakuba ye penalty bali bewakubye penalty agenda okuteeba goolo bamumenye buli olaba nga bakwogerako omanya balina vali gyolina ateina vali tebamwogera era ekyokubiri musoma amawulire kuva kakati mugegendereza buli lwolaba nti pasita has done this tebamumanyi
Ulolaba Amawulire nga bano Bujjingo otunda ensi ekumanyi erinnya kasola berinnya nga lirikulembedde Amawulire Mirundi omanya ensi ekumanyi naye waliwo eyeetaaga MP says this Museveni's 8 says this Museveni yakulinyisa naye kasola berinnya lyo nga lifu Katonda yabakuwona Bujjingo Katonda akuwanise era bintu byonna byepentagol biki mujja kubikola mweyongere maanyi nze mbagamba neyongera maanyi bankuma ne bakola ki neyongera maanyi kubanga mujjawo bajja mu ddwali n'aleekanya mu lujja lw'eddwali akugaana kusindika mwana osindikira ddala omwana kimulire usindike pentagoni usindike pentagoni usindike pentagoni ayimirire era sewo abakyala bakitegeera mujjawo n'akugamba nti olubuto si lwa waka n'olugjamu abaakuwangu kyala omwana bamutwale mu jjenje pentagoni mugiteekewo mugirwanire mukole ki omwana ajja kusirisa abantu omwana yajja okusirisa abantu bagambe nti era ffe abaganda tukyogera nti oyo yayitawo baba bakuteeza amakuuli mangi ne baga nti oyo yayitawo tulina kana akasolo ke bayita kapa era lwaki bakayita kapa abaganda balyanga buli kimu naye batuka ku kapa baga nti ako mukate kakapa akapa naffe ensi bwe tuyitambulamu kakapa akumukaleke olubanga lyewaka kapa yeyakirire wako okamala obukamaki ezasooka zagirwanirira nti kumukaleke akapa ensi tuyitambulamu nga tufuuse kapa okwokwonako byagwa mwongere kusindika pentagoni mwongere kuwagira Bujjingo mwongere kwagala kanisa yammwe ekanisa nga yagudde tewali kintu kiruma mu nsi nga kwogera somero mwasomera nga lyagalawo dda esomero mwasomero bali balikugi lyaggalawo kati onooga nasomerwa timumugenzi somero ku ng'otandika ekintu kimalirize tutandika ekintu kimalirize nze Bujjingo mmanyi yamanyi nti leero liko omwoyo wa Mukama Bujjingo mmanyi omusajja ono nze bamba obutwa emirundi eki 5 naye ekimbeezaawo n'abaana basawo ekyokubiri lwatambeko y'ebisingiriza buli lunaku yeyetulalize ng'obutwa naye eddagala lyenkozesa osobola lyogenja kufa mu myaka eki eddagala lyenkozesa balijja Nairobi naye omusajja ono y'omu ku basajja abaguzi b'eddagala mirundi abeerewo bwemumuwa nange muye olwa ebintu byotategeera pasita oluguma omusajja nti akwisizaako emmotoka nakuba enfuufu naye ate amayinja agali kubya enjala zo ayaayaaganika naye bwe bw'omulaba omuvuma batuyiridde amazzi naye amayinja gewalisanze mu kkubo ne gakuba enjala omusajja ono yaaganika kakati mu nsi tetumanyi muntu nti oyo kwejjawo ate omufunamu era ssebo muganda ngaono alina omukisa munene nnyo kubanga nze simanyi nnyo bya ddiini eyo naye kulyamu ebyemu kakati mumulowooza
nti ono yali mu kyombo kya Nuuwa. Bwe yakomawo n'asanga nga abantu bazikiridde, yeeyagalira kwali. Singa yakomawo nga kwebali nga mugwe muliwo n'omulabe naye atya nti wa tubadde tugamba nti omusajja oyo abantu banadduka kuba kye basooka okukola kusaanyawo kanisa. Baba baagala kusaanyawo kanisa nti ekkanisa sike egende olwo tumukwate ng'asigadde buki. Mwogera kunywera kunywere akasiisa akali ku kibbo ekibbo ne bwe kyevunikako tekagwa mukigezeeko kokekyusizaako ensi yeetooloola naye tetukuba mpaka nti basaba amanyumba yange ngaetudde yeetoololerako. Tulina kwerikwa ku kanisa nga tukulemberwa abakadde b'ekkanisa ne pasita waffe ono ate nga mwoyo mutuukirivu atuluŋŋamya. Ate nyongereko nze njogera bitono n'eŋŋenda kubanga mumpe ekipa y'amafuta omusajja omu n'amala emirundi afune ku mafuta leero. Omusajja omu yali mu muzikiti n'asaala abantu bonna ne bagwamu n'asigalamu n'omusajja omu. Namugana naye bye njogedde onyumiddwamu sirina na kimu welinye ku musaala ogwange singa nagenze dda. Oyo ye Tamale mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu wangula ebiri mundaayo Katonda abikuunye n'abakuteeza emitego Mukama agitibulule akuwangaaze Pentagoni ogiyimiremu wakati oyogera ebigambo nti nabagamba mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu wangaala. Olabye bingi naye ate kakati gwe oyigidde ku bakadde bo guma tuli bagumu Mukama akole bulungi. Zikubire Mukama waggulu linnya lya Yesu. Igolola emikono gy'osabire ku Tamale Mirundi Yosefu. Erinnya eryo nno ssebo tirifa. Yosefu baamutunda n'agenda alama gy'alaze. Gye yalama n'afuuka katikkiro basi gye bamuzaala nga ne mu ggwanga eggwanga lye ng'aliwo bwo n'atereeza Egypt yonna. Olwo emikono gy'omusajja ono tumusabire obulamu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Tamale Mirundi Yosefu mutukolere bulungi ne famire ye yonna n'omwana we bakwatagane bulungi ebyali bibatabudde biveewo kubanga nze ndi mulamu ne Tamale mulamu. Ekisinga obukulu Katonda affe oli mulamu n'ekkanisa yonnamu. Amaka gabeere mu reconciliation, buli kimu kitambule bulungi, buli kintu kyonna ekitawanya Tamale Mirundi kiwona olwaleero alinnye ku ttaka ettukuvu mu linnya lya Yesu. Era tusuubiza nti ategedde ekyabadde asubwa for the last 40 years talinnyanga mu kyaki, naye agambye mwena ajja kudda. Mukama genda naye ate okomengawo naye, eroddeyo naye okomewo naye, beera naye obutamuta mu linnya lya Yesu. Amin. Mukama yeebazibwe. Era Ssaako kunemba mugendi Mukama yeebazibwe. Bannange Katonda ayogera. Katonda atudde mu Tamale ono mu ngeri gy'otosuubira. Byonna by'obadde olowooza tolina ky'owulidde bwe badde tolowooza ate by'owulidde. Abadde mubuulizi wa lunaku tumukubireko mu ngalo. Naye erinnya agenda kwewulira kubanga eno enjiri tugizaako ekiro ku Salt FM ne ku Salt TV ate n'emisana ojja kwewulira naawe woni ogambe ngenda kufuuka faaza oba pasita. Nakwagala nnyo, nakwagalira ddala kuva dda kubanga oyogera ebigambo eby'amagezi. Era bw'oba wa concentrations n'owuliza Tamale Mirundi toviiramu awo. Njagala nnyo abantu ab'amagezi obulamu bwange kubanga waakiri omugyamu statement naawe n'ogikonvate nga mu bwongo obwo neebaako weekutwala. Weegenderezanga nnyo by'oteeka mu mutwe gwo. Nabasomesa era nsobola obaddiramu katono nnyo nti ebintu ebikusuula oba ebikusimba
biri bisatu byowulira byosoma byolaba. Byowulira bikulu byosoma bikulu byolaba bikulu nnyo. Kati omulembe guno twebaza tekinologi agulimu naye ebyokuwulira byeyongedde. Abantu bawulira nnyo, tebasoma nnyo ne bawulira nnyo ate balaba nnyo. Mulembe guno abantu bawulira nnyo ate bawulira nga basasudde. Oteekako kaddata n'otandika okuwulira n'ovaawo ng'olina bitterness naye ng'oluusi abikuwadde ate yakukozesa bukozesa nga yali bulungi. Ayagala okyawe ennyo nnyaffe Uganda, ayagala okyawe ensi yo, ayagala okyawa abantu bo, oluusi ayagala obeeko tribe gy'okyawa nti eyo yekufiiriza naye nga nabo bodda mu reality tribe eyo tekufiiriza nga kintu neki. Ate ke mbabuulire nga bulaba nti namungi w'omuntu ali wano abalina ennyinda entono n'ennere twalya strugglinga. Bw'atyo Katonda bw'agaba omukisa si gwakulwanira, omukisa gwo guba mukisa gwo gw'obeera positive mu linnya lya Yesu. Singa olaba akuteekamu obutwana akutegeeza bwebeera bw'abantu abangi okusenenja kuba bwakulwanira biki biki bw'otuuka n'otandika okukola effujjo ofune space. Naye bw'ataba wayonoonye bwongo obwo otuula ne banno bonna n'otuula n'omuntu nga wannyindo nnene bulungi n'osigala nga tosuffocatinga. We must love our country. We must love our neighbors. We must love ourselves. Enjiri yange olwaleero eyogera ku mutima. Maze ennaku nga mbabuulira mu kitabo ky'engero essula 6 olunyiriri olw'16, 17, 18 ne 19. Nakimanya nti omukisa gwaffe gugenda kuva mu kukola Katonda by'ayagala. Naye by'ayagala ojja kubimanya singa Katonda akuyamba n'omanya by'atayagala. Bw'omanya the don'ts, then the do's are automatic.